Ebyenfuna by'eggwanga Uganda n'amawanga gatulinaanye bitambulira ku mafuta agayingizibwa mu ggwanga buli lunaku. Amafuta agasinga gatambuzibwa mu mmotoka ezitambuza amafuta era buli lunaku bannayuganda bakozesa lita z'amafuta obukadde 6. Olw'obuzito ebimotoka bino bwe byetikka biviirako enguudo ezisaasanyizibwako ssente nnyingi okuwomogoka. Kati waliwo kampuni emanyiddwa nga Mahathi Infra Uganda Limited emaliriza okuzimba Emmeeri obwaguuga egenda okusomba amafuta obukadde obusoba mu bunna buli lunaku. Bagenda kuba bagajja Kisumu mu Kenya. Emmeeri jatuyambako okukendeeza emmotoka ezibadde zitambulira ku nguudo nga zisitula amafuta. Mulaba obubenje bubeerawo nga amafuta banga gabise ne bakwata omuliro ku nguudo n'okwonoona enguudo zaffe nga gavumenti ekozesa ssente nnyingi okulongosa zino enguudo. Kati Emmeeri eno eyatuumiddwa Kabaka Mutebi owookubiri esobola okwetikka amafuta agajjuza ebimotoka 150. Luno Emmeeri bw'egenda just route emu eba esitula amafuta agenkana trucks ze zonna. Kati bano bali kuzimba zino Emmeeri, bazimba Emmeeri 4 naye bajja gisimba mu stages. Kati basoose n'okuzimba Emmeeri 2 enemu ewedde kati esobola okutambula n'egenda ekisoneta amafuta. Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku by'entambula Fred Byamukama atubuulidde ng'oggyeko okukendeeza okuwomoggola enguudo okutambuliza amafuta mu Emmeeri kyandiyambako okukendeeza ku bbeeyi y'amafuta. Kati Emmeeri ena amafuta miliyoni 4 ejja kujjawo ebimotoka byolaba amagulu 10 ku kkubo, ebimotoka nga 1000 okuva ku kkubo. Ebimotoka byensinga okulaba bisitula lita 1,000 lita 2,000 kinene nnyo lita 2,000. Naye ate 2,000 ogenda okuva e Malabo okutuuka e Kampala bitwala ebbanga ddene, naye Emmeeri ejja kusitula lita miliyoni 4. Miliyoni 4 per trip egeletwa wano mu ggwanga. Kampuni era ezimbye etterekero oba tanka z'amafuta ezigenda mu liita obukadde 7. Bano bagenda kuzimba Emmeeri 4 nga n'eyookubiri eri mu kuzimbibwa. Bamusiga nsimbi kino bakitaddemu obukadde bwa doola obusoba mu 100. Emmeeri emu erina obuwanvu bwalyo eringa ekisaawe ky'omupiira. Olaba obuwanvu bw'ekisaawe ky'omupiira kiri 100 meters naye Emmeeri esingako naawo eri 118 18 meters esingako ekisaawe ky'omupiira obuwanvu. Dino obugazi kiziri mita 23. Kyolaba nnene nnyo ejja kuba ate wansi awo tewali kintu kirala kujjako tankisi z'amafuta. Batulambuzza tekinologiya gwe batadde mu Emmeeri eno era ng'erimu buli kintu n'ebisenge bisulwamu abagikolamu. Kati gavumenti kyegenda okukolera ono investor okumuzimbira oluguudo luno okuva wano okutuuka ku Entebbe road. Kati UNRA eredde yatekinze measurements egenda kukompensatinga abantu abali mu line we oluguudo lugenda okuyita. Eryato lino bamaze kumpi emyaka 4 nga lizimbibwa wano ku nyanja. Kisuubirwa nti mu bbanga lya wiiki ng'emu eryato lino lijja kuba litandise okukola. Jingo Francis, NTV.